Jakana Nadduli kati omugezi gavumenti ebadde mulumiriza okusiga obukyayi n'okusosola mu mawanga era nga yakwatibwa okuva mu maka ge makindye oluvannyuma lw'ennaku nnya ono yatwalibwa mu kkooti eruweero wabula yajjira ku miggo. Nva kyaggwe bubiro essiga lyange liri kiryowa wane ematuga kakati nsibukawa. Ono yattebwa kakalu ka kkooti ka bukadde butaano ezaali ez'obuliwo okusinziira ku Munnamateeka Dick Kisira. Ensimbi ezasasulwa mu kkooti zisobola okuddizibwa ab'eŋŋanda ze wabula nga bano balina kusooka kulaga bukakafu nti baazisasula. Embeera eno zijja muddizibwa olw'ensonga ate munaayo oli yagenze musango tegweyongeddeyo beera obukakafu sente zino ze tuteekayo mu kkooti guba mutemwa gamba nti singa sikomawo okubeeko n'ekikusika okukomawo mu kkooti sinsi osasudde oba oguliridde omusango nedda just gubanga musingo nti ngenda kukomawo. Ku misango egibadde givunanibwa kati omugezi Jakana Nadduli, Munnamateeka agambye nti mu kiseera kino kkooti tennategeezebwa mu bulambulukufu ng'ono bwe yafudde era nti balina okugiwandiikira mu butongole nga bagitegeeza nti avunanibwa yafudde. Tetukimanyiiko kati obuvunaanyizibwa bw'abano abeyimirira ono omuntu okukwatagana ne famire y'omugenzi bafune death certificate eno eraga nti omuntu ono yafa, bagitwalire kkooti bagambe munnaye gwe tweyimirira yafa, obujulizi buliwa, tebasobola kuleeta mubiri olw'ensonga gunaaba guziikiddwa. So kati balina kuleeta death certificate eyo gye bajja kunira eraga nti ono omuntu yakola ki, yafa. Kkooti bw'emala okufuna ekyo oluusi batera okugamba katunoonyereze tukakasa oba yafa. Oluusi awo wennyini kkooti ekkiriza negamba kale sinzira ku bujulizi obuleeteddwa tewali awakanya yafa, awo wonna ne babajjako ki, obuvunaanyizibwa. So abamweyimirira obuvunaanyizibwa bukyabaliko paka nga baleese death certificate eno bagitwalire kkooti eyakkiriza omugenzi okweyimirirwa. Jakana Nadduli abadde awera ennemba n'ogw'okufulumya obubaka obulaga obusosoze mu mawanga era nga bwayisa bubi Abanyarwanda n'Abanyankole. Ekisooka eyinza okugamba nti osasule engasi ya $15,000,000 ez'obuliwo oba osibibwe emyaka 7 obutasuuka myaka 7. So kkooti yadde mbokuwaako ogumu oba okuwera ddala 7 egikoma ekibonerezo we kikoma oba okuwa byombi gamba owaayi sasula $15,000,000 ate osibweyo n'omwaka gumu. Naye kati mu mateeka emisango gino gye tuyita criminal in nature nti gya buntu tegusikirwa gufa ne yaguzizza oba gugenda naawe nga waguzizza. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.